Birayiro okukulembera eggwanga ekisanja 2026 omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni mu kwogerako eri eggwanga yawera okufufuggaza abali b'enguzi n'ekisanja kino n'akituuma kisanja teri kwebaka. No more corruption, no more sleep. Ebyaddirira ebigambo bye byoleka nga kye yali ayogerako yali akitegeeza naddala ku nguzi kuba n'embooge teyabuguma ng'ebikwekweto ku yali sipiika wa palamenti Anita Among byatandikirawo ku biteeberezebwa nti yali yeenyigira mu nguzi era okukakkana ng'ebimu ku by'obugagga bye biboyeddwa omuli n'emmotoka ze ezigula obusanga nga n'eya Rolls Royce eyayogeza bangi ku bannayuganda obwama nayo teyalutonda. Ebyeyali sipiika nga bikyawawaaza eggwanga amatu, omukulembeze w'eggwanga yavaayo nga 23 omwezi guno n'ekiwandiiko ekyali kyoleka ng'abadde minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga kati minisita w'amazzi n'obutonde General Kayindo Tafiire bwe yali amutemezaako ku ngozi efumbekedde mu minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga ne poliisi nti nga bano baatuuka n'okwekobaana ne bagaana okusasula kampuni ya Dylan Associates Limited ekulirwa bannasayansi b'awana abatonotono eyaweebwa ttenda okuddaabiriza kamera enketttabikolwa ezasibwa ku makubo okwetooloola eggwanga nti kyokka na guno gujwa tesasulwanga nsimbi ze yakolera lwa kugaana kuwe yakolanga kayungirizi ekyojja mu miro. Ekiwandiiko era kiraga nti akaseera kaatuuka okusasula kampuni eno wabula ng'ensimbi ez'okubasasula teziriiwo nti ekyawaliriza General Tafiire okukwatagana ne minisitule y'ebyensimbi ne bafunayo obuwumbi 31 n'obukadde 307 okusasula kampuni eno wabula era ensimbi zino ne zitagiweebwa oluvannyuma lwa kampuni eno okugaana okuwa kayungirizi Hassan Sserunjojo gy'ekyojja mu miro. Embeera eno yaviiriddeko omukulembeze w'eggwanga okulagira omutesitesi omukulu wa minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga Retired General Joseph Musanyufu ne Under Secretary Aggrey Wunyi okugenda mu luwummulo olw'obuwaze lwa myezi 6 nga akakiiko akalwanyisa enguzi mu maka g'obwa pulezidenti aka State House Anti-Corruption Unit bwe kanoonyereza ku nsonga eno era bw'atyo n'alagira Barbara Katisi okuva mu kampuni ya Dylan okusasulwa mbagirawo n'okukwata kayungirizi Hassan Sserunjojo nti kuba obujulizi obumuluma weebuli. Kati olwaliro bannayuganda ab'enjawulo bawadde endowooza zaabwe ku ngeri omukulembeze w'eggwanga gy'akuttemu ensonga y'enguzi era ng'abasinga bamukooneddemu. Poliisi naye ng'ate mu gyasi Lieutenant Colonel Mulamba nga y'omu ku abo abaagobeddwa oba abaakwatiddwa mpulidde okusanyuka ne ngamba yes nze Uganda we tulaga tujja kutuuka. N'endabira ddala nga kaakati tetunaba nagenda mu nnaku 10 ez'okulayira kwa pulezidenti n'omwezi gunnawera ng'amaze okulayira naye ng'olaba nti waliwo abantu abatandise okukwatibwako kituzaako essuubi. Yena mu security ebaddeyo obubbi ninako scenario gye mmanyi yali mu Gaddafi emba ejinja nga waliwo omukulu omusirikale omu yabbanga amafuta ga gavumenti buli mwezi ng'afuna sente ezipaka wa miliyoni 50 nga mbabudu mafuta alabalabireko nti okubba sente za gavumenti oba oli mu defense oba oli mu kikya kya bulabe era aba security bwegendereze waliwo omusajja aluma ali eyo bamwita muhoozi kajja kubaleka nebunabudde ebintu bya gavumenti muwedde omu kubakkiriza nti ensimbi baazirya kyekyamazima naye twetaaga bakwatire eddala abantu abatuufu abali emabega w'okulya ssente ezo. Ye Mwami Museveni ogamba nti agenda lwanagana na bano baliwo bye basonzeemu ennwe eggwanga ddene kamera otuuka ekiseera ekimu ng'obuzi bw'emisango weebuli nga kamera bagamba nti tezikola olituuka ku by'abantu bannabyabufuzi olwo kamera zikola. Kyokka abamu bagamba enguzi okuggwawo omukulembeze w'eggwanga alina kulekeraawo okuwa ababaka ba palamenti obusiimu naddala nga bagenze ekyankwanzi. Mukulu Museveni alwanyisa enguzi nze ndi mabegawo naye mubuuza nti ababaka we bamumiitinga ekyankwanzi babasuubiza miliyoni 10 zaali zaaki si kulya nguzi baali tebalina ntambula baali bababanja nti balina ssente zisobola kusasula mayumba wali obawazaaki obonabona buli bwanguzi so ndowooza nti ng'oli mu kubeera nga ogamba nti tutereeze mu mbeera ey'okulwanyisa obuli bw'enguzi tekyetaagisa kuddamu mubaka wa palamenti yenna ogamba nti tubawa ssente zino simanya bakuŋŋaanye ate nga basobola okwetuusaako obuweereza. Uganda enguzi eviira ku mwana omuto ayonka okutuukira ku muntu asembayo kizibu nnyo okulwanyisa enguzi okulaba ng'eggwa mu ggwanga lyo newankubadde nga bayingidde mu nteekateeka ez'okulwanyisa enguzi naye ekyo kijja kuba kafuuwe kubanga n'abakulembeze bonna
oba abali mu department eziyamba ku ggwanga bonna baamala dda okuyingira enteekateeka ez'enguzi okuva ku baminisita bamemba ba paalamenti n'okukka wansi. Bano era bongeddeko nti Uganda bw'eba yakumalawo nguzi erina kusooka kulwanyisa bbula lya mirimu ng'awatali ekyo byonna byakukootakoota mu gaalumonde. Okujjako ekijja okumalawo enguzi kwe kutondawo emirimu. Kati olwaleero abaana abasinga obungi boolaba mu byalo bali ku TikTok, ennyumba 2 TikTok, ennyumba 2 TikTok. Bambolyali anamalawo enguzi nga bantu bakyanoonya emirimu. Abaana basomye Makerere bangi nnyo babatikkidde. Naye bagenda mu ddwaliro oba yasomera busawo agenze mu ddwaliro kusaba omulimu, oba agenze mu Ministry of Works asabye omulimu, oba Ministry of Labour asabye omulimu. Tayambibwa kubanga amala kubaako kyataddeyo okusobola okufuna omulimu ate nga yandibadde wa mugaso nnyo okuba eri eggwanga. Kinajjukirwa nti guno si gwe mulundi ogusoose Pulezidenti Museveni okwekokkola enguzi n'okwewerera abagirya, wabula nga mpaawo kyamaanyi kyali kikoleddwa kubonereza abo abeetaba mu muze guno, ekiviirako n'abamu ku bannansi naddala bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti okulowooza nti gavumenti ya NRM yalemererwa okugirwanyisa. John Maido yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.